Abooluganda, Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Nate era mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkomyewo nate ku nsonga ey'obutukuvu n'obutuukirivu, kubanga tulina okwerongoosa munda ne kungulu ng'abaana ba Katonda. Era nsaba Omwoyo Omutukuvu okunkulembera, ampe ekisa kuba kyawandiikibwa nti abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Era nammwe nsaba abampeera ekisa buli awuliriza era buli Mukama akumpeera ekisa eky'okukkiriza n'okumanya ky'ayagala n'okugonda okukikola. Kubanga ensi tukakanyadde eri ekibi ne tukakanyadde eri obutuukirivu ne tugondera ekibi. Naye Mukama leero atwagala okutereera okubanga tukola obutuukirivu, kubanga tubadde twabula kati atuzza mu butukuvu n'obutuukirivu bwe bw'atwagaza ng'Ekkanisa ya Kristo. Mu linnya erya Yesu leero nzize okwogera ate ku nnyambala y'Ekkanisa, ennyambala embi gye twambala ffe gye tulaba ng'ennungi, okwekolako kye tuyita make-up, engatto empanvu omulala gy'oyise kakondo, earrings, chains, necklaces and any kind of world adornment. Mukama atwagala okweyawula ku bintu by'ensi, kubanga ebintu bye tukozesa ffe bye tulaba ng'ebirungi, Mukama agamba tukyusa obutonde bwe. Tuva mu kutonda kwe yatutonda mu nfaanana zaffe ne tufaanana ebitonde ebirala, nti tulinga nga ffe abagamba nti yatubumba bubi. Ayogedde atya ku nnyambala? Ayogera mu Kuva 28 olunnyiriri olwokuna. Ayogera ku byambalo nti bino bye byambalo bye balikola, ekyomukifuba n'ekkanzu n'omunagiro n'ekizibaawo n'ekyakatimba, ekiremba n'olukoba, era bali bakolera ebyambalo ebituukirivu ebitukuvu Alooni muganda wo n'abaana be, ampeereze mu bwakabona. Weewaawo oluli Mukama yali agamba Alooni, naye leero agamba ggwe yenna eyamukkiriza, kubanga ne Alooni yali mwana wa Katonda. Kyova olaba ne leero akyayogerwako mu Bayibuli. Naawe leero eyakkiriza nti Yesu Kristo ye mulokozi wo, ayogera ku nnyambala yo. Abaana mu kkanisa twambala engoye ezitukwata, twambala engoye ezituggyayo ffiga, twambadde engoye ennyimpi, twambadde empale, twambadde engoye eziri open nga tulaga emibiri gyaffe ebweru, kati nga blouse ezo ezimu n'ogyambala ng'eri open, ffe ne tulowooza ye nnyambala olw'okuba twalokoka byaggwa. Bannange nedda, balokole bannange twayonoona dda, naye Mukama atugamba tutereere nga tannatuuka. Omukyala yenna ayambala empale, ekyamateeka 22:5 ayogera n'agamba nti omukazi tamukkiriza kwambala kyambalo kya musajja. Buli bw'oyambala empale empanvu oba wejje mu butonde bw'omukazi nga weefudde okubeera omusajja. Mukama atugamba tutereere, buli we twambala engoye ezitukwata abooluganda, tusedyusinga abasajja, tubajja mu mbeera, tubaleeta okutwegomba, tubaleetera obwenzi n'okukemebwa, kubanga Matayo 5:28 ayogera n'agamba nti buli musajja bw'atunuulira omukazi n'amwegomba aba amaze okwenda mu mutima gwe, aba amaze okwonoona. Naye nga tuula wansi olowooze, kale omuntu akwegombe ng'oyambadde obulungi, obubi bubeere gy'ali, naye nga gw'omukemye olw'ennyambala yembi, mu maaso ga Katonda olina okuwoza, oba omwonoonyesezza ate nga naawe oyonoonye. Abooluganda, tukyuse ennyambala. Mukama tatwagala kwambala ngoye zitukwata zituggyayo ffiga. Emibiri gyaffe girina kuba gya babba baffe bokka baatuwadde okuba nga tufumbirwa, abatuwasizza be balina okulaba emibiri gyaffe bokka. Omukyala ayambala sikaati empanvu n'ekiteeteeyi ekiwanvu naye nga tebikukwata. Omukyala ayambala blouse
ey'emikono emiwanvu ng'ate tekulaga mabeere mu kifuba wabula nga esaanidde okubeera wano wagguluggulu nga ki ng'etuuka mu bulago. Kale mu kikomo weeyina okukoma wano waggulu naye nga teraga mabeere go. Bw'ebeera nga nnyimpi ekomeko wano eno waki mu makatikati g'omukono weeba ekoma. Bw'eba nga bulawuzi mu kakokola yeyo ennyambala y'omukyala omutuufu owa Katonda. Empale muzeenenye ne bwe biba binu ababiteeka munda. Mukama mwenna abanenya. Abooluganda mujjukire nti Bayibuli etugamba tuli yeekaalu ya Mukama. Tetusobola kwetukuza munda mukka nga kungulu tuli bakyafu. Ffe tulaba nga abanyumye naye Mukama mu maaso ge tatulaba. Buli bwe twambala ekintu Katonda ky'atayagala mu nsi gw'oba olaba otambula naye mu nsi ey'omwoyo obeera mu kizikiza. Ekyo simanyi oba omuntu onaakitegeera naye manya nti kubanga oba okimanyi nti ensi ey'omwoyo si y'ensi ey'omubiri. Mu mubiri otambula ng'olaba oli mu kitangaala naye mu nsi ey'omwoyo obeera mu kizikiza lwa nsonga ky'oba otaddeko kiba kya kibi era oba olina kubeera ng'otambulira mu kibi. Abakyala tukyuse ennyambala. Ekyokubiri okwekolako. Mukama atugaana ekintu ky'okwekolako ng'era bw'ayogera mu Peetero ekisooka 3:3. Mukama atugaana okwekolako era ebintu bye twewundiisa byonna bye tweteekako Mukama atugamba tukyuse obutonde bwe. Isaaya 45 olunya olw'omwenda ayogera n'ogamba zisanze oyo awakana n'omutonzi we. Buli we twekyusa tuba tuwakana n'omutonzi waffe mu ntonda gye yatutondamu. Abakyala ndowooza muwulira. Kyova olaba Abaluumi 1:25 paka ku 6 atugamba. Bunno tukyusizza Katonda kye yatonda. Tukyusizza Katonda kye yatonda nga tweteekako ebintu eby'enjawulo ebitajja. Abakyala mulekeraawo okwekolako. Ebyo ebintu bye mwesiiga byonna bikolebwa underground. Era biba bitulaga okubeera abenzi mu maaso ga Mukama. Ng'era ekyawandiikibwa bwe kyogera mu kubikkulirwa 17 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Omukyala oli omuvvoozi ow'obwenzi Mukama ayogera ku gwe akozesa makeup, akozesa jewelleries, akozesa earrings, akozesa chains, akozesa necklaces. Tebiteekeddwa kubeera ku yeekaalu ya Mukama ngamba ku mubiri gwo. Abakyala abambala engatto empanvu. Isaaya 3:16 ayogera Mukama ku ngeri gye twambalamu engatto empanvu gye zikolamu abaana ab'obuwala. Isaaya 3:16 Mukama ayogera n'agamba era nate Mukama yayogera nti kubanga abawala ba Sayuuni balina amalala era batambula nga balalambaza ensingo era nga balina amaaso ag'obukaba nga batambula era nga bakuba bwe bagenda era nga bavunza ebigere byabwe. Abooluganda, omukyala yenna ng'oli eyo tunula olabe buli ayambala engatto empanvu. Bw'oyambadde engatto empanvu weerowoozeemu olabe engeri ensingo yo bw'ebeera oba engeri gy'oba otambulamu. It's not your natural way of walking. Ekitegeera si yeebeera entambula yo ey'obutonde obeera olalambadde. Tuba twerabawo, tuba tulaba tufuuse ekirala. Ekitaba ndowooza ebyo Mukama byatugaana. Ebyo Mukama byatugaana. Byonna sibibagamba nga nze naye mbagambye nnyini kigambo yabyogera kubanga byonna bifubutuka mu Bayibuli. Tuyinza okuba tubadde tugisoma naye ng'okubikkulirwa tetukulina. Matayo 22:14
ayogera n'agamba nti bangi abaayitibwa naye abalonde batono. Kuva 23 ayogera n'akugamba 2 nti togoberera bangi okukola obubi. Abooluganda, togoberera muganda wo, ekigambo kikyo, gwe buli awulira, obulokozi bubwo bw'omu, si bwa maama wo, si bwa taata, si bwani, wabula bubwo wekka. Osobola okubuuza Omwoyo Omutukuvu ku buli kye nkugambye, ku buli kye njogera, kubanga sinze wabula ye. Mubuuze ddala Mukama gw'oyogera, mubuuze ddala bino gw'obitugamba. Bangi tubiruddemu emyaka mingi nga tubiweererezaamu mu bulokozi, naye nga tetumanyi nti bibi. Naye leero atubikkula obuwongo bwaffe, amagezi gaffe, okumanya kwaffe, kubanga amaaso ag'omwoyo omubi yagakwata, n'amatu gaffe ag'omwoyo ne tutamanya ne tutagategeera Katonda kyatugamba ne tutakiwulira, ate ne tubula olw'okubula okumanya. Naye Mukama atugamba nti ebyo byonna bibi mu maaso ge. Era mbasaba buli ali eyo awulira, ate era mbawa ebyawandiikibwa. Ne bw'oba musajja ng'oli eyo ng'oyambala empale ennyimpi nti oba gye bayita ekinu, oli mu kwonoona. Yeekaalu ya Mukama tebagitambuza bwereere. Tulina okubeera nga tujjudde ffenna. Abakyala emitwe gyammwe girina okuba nga misibeko. Bwakugaana okusiba enviiri kitegeeza omutwe gwe gulina okuba omusibeko, oba obuwulira njiri, oba ogenda mu kkanisa, oba oli mu nnyumba osaba. Bikka ku mutwe gwo okujja mu maaso ga Mukama, omutwe gwo guleme kuswala. Omutwe gwo gubikkule ng'oli na mwami wo mu nnyumba, wabula eri omwana w'omuntu omulala toteekeddwa kufuluma nnyumba y'omwana wa Katonda nga tosibye ku mutwe. Nsaba mubiwulire bulungi, nsaba mubitegeere, nsaba mukkirize Mukama ky'abagamba, omusango guleme okubasalirwa. Era muleme okugamba nti tetwawulira, kubanga bwantumye mbagambye era mbabuulidde. Osome Peetero ekisooka 3:3 era osome eky'amateeka 22:5. Buli kimu kijja kuba kikugamba mu ngeri ekyawandiikibwa ojja kuba omanya kiki Katonda ky'ayagala. Osome Isaaya 3:16 paka ku 17. Osome kuva 28 olunyiriri olwokuna. Osome Baluumi 1:25 paka ku lunyiriri olwa 26. Osome Yeremiya 4 olwa 3. Abakyala abeekolako ne make-up ne earrings tetuteekeddwa kuwummula matu. Ezo zonna tweteekako ttatu ku mibiri gyaffe. Ate ng'eby'Abaleevi 19 ayogera n'agamba nti Mukama tayagala ttatu yonna ku mubiri gwa muntu. Buli eyawummula amatu tuli mu kwonoona twenenye nga tetunnaba kuva mu bulamu bwansi. Osome Ezeekeri 7 olunyiriri 18 paka ku 2. Osome okubikkulirwa 17 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku 4. Abakyala na buli muntu sekinnoomu yonna gy'oli, oba musajja gw'oba owulidde, buulira abalala baba batategedde. Wabula Mukama abampeera ekisa n'obulungi bwe bubeere gye muli, mumukkirize, mumuwulire era mutambule n'ekigambo kye mukikoleremu. Kubanga Abaebbulaniya 12 olunyiriri olw'omukaaga Mukama ayogera n'agamba nti kubanga Mukama gw'ayagala amukangavvula era akuba buli mwana gw'akkiriza. Kati buli amanyi nti oli mwana wa Katonda, kyusa enkola zo, kyusa obulamu bwo, noonya Mukama akubuulire ekituufu bwe kiri. Soma ennyiriri ezo zisabiremu Mukama nga bw'akukyusa. Mukama abampeere omukisa era abanjagalire mu linnya lya Yesu. Amiina.
era amiina.